General Museveni okusonyiwa abasibe abamu nti abate ayagala ku creating space emala okuteekamu ba political prisoners abagenda okubeera nga bakwatibwa mu kaseera kano nga twolekera akalulu ne mu kiseera nga akalulu kawedde. Ate nga Sauda Madada okulabika mu kooti nga ali mu mbeera mbi nnyo. Munnange obujulizi we buli nti mu kkomera eyo gye babeera babapangira naddala ba political prisoners ne bakubibwa bubi nnyo, era nti n'abamu bafiirayo mu makomera eyo. Kale munnange, juuzi twalina afande omu Cop Ampe, ono kigambibwa okuba nti yagobwa mu poliisi eya prison. Kakati nti byeyogerako byali birumira ddala abo bennyini, era nti yensonga lwaki kyabayisa bubi nnyo ne bamuggulako emisango, naye nga yagezaako tugirayo embeera abasibe gye bayisibwamu. Nakugamba nti abasibe babalimisa, bayinza okubalimisa emmere nga bagitadde wala eri wala ddala, kati nga balina okulima okuva wano balime batuuke wali emmere, ate nga balimira ku kibooko tere kuyimirira. Balima okuva ku makya ng'obudde tebunnasaasaana bulungi nnyo paka kiro nga balimira ku ttaala. Oyinza okukiteebereza muganda wange ekyo nti kituuka ku baganda baffe abasibe abali eyo emabega w'ebisenge ekitasobola kubeera nga tulaba okuleka abo abaliyo nga batubuulidde. Kati waliwo odi etambula era nga eno y'omu ku abo abaali basibiddwako ng'atunnyonnyola biki ebigenda mu maaso mu makomera, nga sinaba kubeera nga nkubuulira butya General Museveni bw'apulaaninga okubeera nga akendeeza ku mujjuzo oguli mu makomera nga yeefudde nti bali mu kuwa kisonyiwo eri abasiba abamu abali ku misango emitonotono, olwo balyoke bateekeyo abalala abayitirivu, kubanga omujjuzo mungi nnyo mu makomera. Ekyo ffenna tukimanyi bulungi nnyo, omujjuzo mungi nnyo. Kakati General Museveni akimanyi nti protest vote agyetegekedde butereevu. Kasinaba kubeera nga nkuwa audio, sooka munnange omanye nti aba Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ejjanyo kyaki Entebbe Road tuuka Ennamulanda kitendeka Jansi, awo ogenda okubuuliza nti bantwale ku ejjanyo ku kyaki, awo ogenda okusanga Hillside View Apartments. Eno waliyo buli kimu, teweetaaga kwetega kintu kyonna, era nga transport wabwerere naddala ng'ova ku airport. Ate nga ne Maintenance Palace balina solar systems zonna ze wali badde weetaaga mu bulamu bwo, era mu capacity yo balina amataala ga solar, balina security lights za security cameras za solar, olwo balina ne water heaters nga zikozesa solar ne water pumps zikozesa solar, beba Maintenance Palace. Okay, tugende butereevu tusooke tukulire eddoboozi lino ng'omuntu annyonnyola omu ku baali basibiddwa n'atubulira ebyatuuka ku kasooke ndi kuwa eddoboozi. Mbadde musibe nze okumala myaka 2. Era nagenda okutuuka Eluzira nasangayo Olivia, era I am very sorry okulaba nti Olivia yaddayo mu kkomera kubanga byayitamu mbimanyi. Nze nali eyo n'Olivia nga waliwo akakundi k'abayima akarivenjinga abatali kabira yaabwe, era Olivia oyo gw'olaba yali provoked n'alwana, naye ng'olukwe luviira ddala ku ofisi waggulu waliwo akakundi kakulirwa Ankunda. Omukyalo oyo Ankunda muyima, mwala muwanvu bwati mutini, alina amayinja 3 w'amaanyi nnyo mu luziro omwo, asalawo nga bw'ayagala.
waliwo olunaku lumu osiweeruzira mukyala mu kyoli baali nga bw'omanyi eby'emirimu n'amuyita ajje yeewozeeko kubanga banne baali bamukomplainingako yagaana okujja mu lukuŋŋaana kubanga ye ng'amanyi kikyali omukyala n'addamu n'amuyita ogwokubiri n'alyoka ajja n'ayogera mu lukuŋŋaana n'agamba nti this is how I am mugamba njogera bubinze bwentyo bwe nakula oyo akolagana n'abayima bannaabo abasibe kutulugunya ffe abatali bayima era oyo n'akakundi ke ak'abayima baali banoonya omuntu anaakuba Olivia ne bajja bafuna omukyala bamuyita Alice buli muntu ali eruzira amumanyi bamuyita Alice akulira efumbiro ly'abakadde mukazi mubi nnyo nnyo bagamba yatta mukamwana we yakulira efumbiro abonyaabonya abakadde okufa obufi ababbaka ebyabwe ababogolera ayuwa amazzi mu byoto by'abakyala ate nga naye musibe kati ne bafuna oyo Olivia teyalumanya naye ne bafuna oyo ne bagamba nti Olivia watandikira okuyomba bwe bati oba n'omuntu yenna gwe yingiramu kati era bambi Olivia teyamanya mu katego n'akagwamu baali bafulumya mifaliso baali basula mu ODM n'oyo omukyala naye nga baamugamba dda amunoonye amukube akati wantu bafulumya emifaliso ne batandika okuyombagana okuluggi ne balwana oyo omukyala Alice mukyala mukulu mukyala w'amaanyi mangi nnyo geegana gakyolya gaakula ne gawola yakwagula ettama lya lutaaya yakuba omwana kati ne babambusa waggulu baabo ewa deputy baabo paka mu ofiisi ewa deputy OC talina kye yakola kuba yali informed n'abaana abalala abaali wansi wa deputy be bakwasa kati deputy neejjako ogwo omusango n'abawa bano abalala kati bamukozesa justice statement ne bamuterekako mu kondeemu wiiki emu ne bamugjayo ne bamuzza mu mulimu gwe naye ng'amateeka gagamba bw'olwana bayinza n'okukugulako omusango ne bakuzaayo ku poliisi ne bakuteekako omusango omulala n'osaavinga kiringa ng'okutoloka bw'otoloka myaka 2 penalty ne balyoka bakuteekako myaka gyo giri gye baakusalira mu kkooti biba byeyongeramu Olivia bwe batyo baamukuba bwe batyo bwe batuyisa obubi ennyo ekizibu ekiriwo ti ennaku zino buli institution bayima bajjudde kaakati awo munnange ebyo byonna tetwali bitegedde naye nga biri mu kkomera eruzira n'ewalala yonna nti abahima bali abakulu be baawa ebifoofofo kwegamba baagala nnyo okutulugunya abaana abatali bahima era omulimu bagukoledde ddala wabula nti okufa abamu bafiirayo ne batatubuulira nti gundi yafudde kyona kino bajoga yafudde kirwadde bwe bityo bw'aba taliiko nnyo balondoola kakati endabika eya Sauda Madada yakuba abantu enkyukwe gye buvuddeko nga alaga nti mulwadde nnyo omwogezi w'amakomera n'avaayo n'atukakasa ku lwaki yalabika bw'atyo nga bamuleese mu kkooti mbu kubanga ayinza okuba kekakisa kaafunye okweyimirirwa ayinza okuba nga oba neekenyere ntumala okumwebuuzaako n'atugamba nedda kaneekake mu ntwale abantu be ne baba nga beetegese okubeera nga yeeyi oba kekakisa kaafunye okulaba omulamuzi ng'ate ayinza okukafuna nga ebbanga liyiseewo nga kati nga tebanakyakukola balina okumutwala kuga mu mbeera efaanaganako bwetyo naye nga amawulire galaga nti yakubwa era nga si ye yekka
ne Olivia Lutaaya baali bamukubyeko nga bw'owulidde. Kakati General Museveni gye buvuddeko tuwulira nti awadde ekisonyiwo abasibe bonna mbu abatalina misango gy'amaanyi, naye nga General Museveni tannaba kubeera nga ayogera ekyo ku nsonga y'abaana babadde nga bajja bakwatibwa mu campaign eza NUP. Waliwo omusirikale omu omunene era nga general mu UPDF, ono yavaayo n'atukakasa nti agenda kusaba General Museveni asonyiwe abo bonna ye bagamba abali misled, abawudisibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye nga bwe yakiyita mbu General Museveni abawe ekisonyiwo bano abakakwatibwa mu kiibi mbu bawudisibwa okuyingira amazzi ge batamanyi buwanvu bwago. Kakati ono Brigadier Asiimwe bw'atyo n'ategeeza nti bino byonna ajja bisaba General Museveni, naye si ku Olivia Lutaaya. Mbu tagenda kufuna kusonyiyibwa mulundi gwakubiri General Museveni. Mbu yafuna okusonyiyibwa omwaka oguwedde, naye nga jjukira nti ono yakwatibwa omusango bamuggulako nga bamututte wano e Kawempe mu kkooti gwakubeera nti yeetaba mu bikolwa ebiringa eby'ekijaasi, parade ey'aba foot soldiers, naye ate nga teyaliiko ku parade eyo, teyaliiko yadde n'akamu. Kale kwegamba ne kirabika nti ono, jjukira ne Frank Gashumba yatugamba nti Olivia Lutaaya kabaliddamu okumukwata oyo ye tagenda kusonyiyibwa, era natukakasa nti oyo singa baddamu okumukwata. Kati nga bwewudde mu katambi omukyalo oyo ng'atunnyonnyola ebyatuka ku Olivia Lutaaya, kiba kitegeeza nti bannange tulina okusaba ennyo, era mu kaseera kano gwe okuba akalulu oba kyonna ekibaawo, njagala okimanyi nti waliwo abantu abakubalirako ennyo abali eyo emabega w'ebisenge eby'ekkomera nga tebasuubira munnange ate kufuna ddembe lyabwe, nti eyo gye bali si kyangu kutuukayo nti owulire nti abantu bagenze eruzira kubanga bye baagala bye babakola nga bw'owulidde. Kakati okusinziira munnange ku mbeera eriwo batugamba nti Museveni agezaako kupadoninga ba prisoners abawerako, abasibe abawerako, nti ayagala kufuna prison space mwagenda okubeera nga ateeka political enemies. Atugamba ye Professor Makerere wano, era nga Professor ono Mwambasya Ndebesa ono nga Professor munene Makerere wano tumanyi bulungi nnyo, kwegamba si ye muntu adda okuwaana gavumenti bye bamu kwabo abavaayo kubeera nga boogera ebikyamu biri ku gavumenti. Kale ono atutegeeza nti nga tubulayo nnaku oba weeks okutuuka mu kalulu aka January nga 15 nti General Museveni ageza ku creating a space. Yensonga lwaki yeefula nti asonyiwa ba political prisoners abawerako asobole okubeera nga creating a space mu makomera agali congested, era nga bino byonna yabyogedde ali ku Uganda Law Societies Weekly Baraza, wali ku Uganda Law Society offices Kololo naku Olwokuna. Professor ono yagambye nti Museveni mamulaba kubeera nti alaga ng'omutima mulungi asonyiwa ba convicted prisoners, nti nga esaidi eri DPP we agezaako okubeera nga droppinga criminal charges zonna ezibaliko. Agamba nti ekyo munnange kukitunuulire n'abo abali ku misango gy'enguzi nabo bafuniddwawo akakiso okubeera nga basonyiyibwa. Mwe mwezi okulowooza nti akikola wano, naye kati afunyewo n'okusonyiyiramu abalala abali ku misango gy'enguzi, ababba ssente z'omuwi w'omusolo. Nti ekyo si lwakuba nti munnange alina ekisa mu mutima gwe nti abakwatibbwa ekisa, anti olw'okuba Christmas neetera okutuuka ti bannange
kale bano baleme kubeera nga balira Christmas mu makomera. Afegeeza tugamba nti General Museveni ayagala creating a space mwagenda okusibira aba political prisoners. Era yatugamba nti okusinziira ku mawulire agali eyo nti amakomera gano gajjudde nnyo kugamba okusinga ku basibe be gaali badde ga holding. Ndivesa agamba nti prison system essaawa eno nti erina abasibe abasukka 7,200. So nga ate muganda wange amakomera ngo gagasse galina kubeera na half kwogwo omuwendo. Galina kubeera na half kwogwo omuwendo. Kakati abasibe bangi nnyo bali eyo ate General Museveni tebimukolera tuba awabba sente z'omusolo. Gwe tolinaawo ennyo oyo bamuteeko kuba tulina bali be twetaaga ennyo kubanga bano jjukira nti baagala okubeera nga bakola kino. Jjukira nti baatugamba Museveni bagenda mulangirira ku bitundu 8 ku buli 100. Kakati ate era nti baagala okubeera nti bakola kye bayita okutiisatiisa okw'amaanyi n'okukwata okw'amaanyi. Kakati munnange nga tusemberedde okulonda 15 January tugenda kuba tulaba okusinziira ku Ndebesa agamba nti bano baagala okubeera nga bakwata abaana ekyeyonoonero babakwata babasiba. Kakati yiyo ensonga lwaki Museveni mbu ayagala okuwa amnesty yefudde omutuukirivu ennyo eri ba convicted inmates abawererako ddala asobole okubeera nga creating a space ku ki ekyo kye yeetegekera ekijja. Naye munnange era mu mbeera y'emu nti ebyo byonna bigenda kuva mu kubba akalulu kwe beetegekera okubeera nga babba akalulu ekyeyonoonero. Kati bamanyi abantu bagenda kuba byekalakaasa bagenda kuba babiwakanya. Kale ne bagezaako kuba nti nno ensonga eyo baagala kugikwasaganya bwe batyo. Kakati ate era mu mbeera y'emu ne wabaawo abaakukkulumidde akakiiko k'ebyokulonda ne bakukkulumira UNEB ne bakukkulumira NCHE olw'okuba nti bano bakoze kinene nnyo okubeera nti nno balaga nti bakolera gavumenti nti basazeewo okubeera nga balemesa abantu okwesimbawo nti bakolaganye ne UNEB bakolagana ne NCHE ne Electoral Commission bonna ne bawandiika ebbaluwa nti yabeere disqualified. Kati aba opposition bangi naddala aba National Unity Platform bangi nnyo babadde disqualified nga ebitongole ebyo bisatu byonna byegasse nti n'omuntu ne waba yasoma ne bw'aba alina empapula bali bajja kugamba empapula ze ate ka UNEB kasiteewandiika ne NCHE olwo Electoral Commission eba ekoonamu bukoonyi. Kati bano beegasse bonna wamu okubeera nti era bawanduukulula aba opposition ekintu ekireeteddewo embeera gy'owulire ya unopposed nga bwe tubiwulira bwe bitambula. Kale munnange sigenda kusukkawo nnyo wano naye nga ebyo munnange bye biri eyo emabega w'ebisenge ebyo mu makomera neki kye bapulaninga okubeera nga bakola. Naye nga gwe protest vote ky'obumanya ekyo kyo ky'olina okubeera nga osiiba olowoozaako nti kutuuka bali mu kulonda ka ballot paper akafune erinnya erya candidate ekifaananyi kya candidate we kabokisi akaddako akabokisi akokusatu mulimu akabonero era wano tutiikinga umbrella ate awo ne tugenda butereevu mu kabokisi akali blank akatalimu kintu kyonna mwe weetaaga okubeera ng'oteeka tiiki oba ekinkumu. Teeka tiiki nga tesukka kabokisi oba ekinkumu tekigenda wabweru wa kabokisi. Towandika kigambo kirala kyonna ku ballot paper akalulu okusobola okubeera akatuufu. Kakati ebisigadde byonna munnange tubimanyi bulungi nnyo twesabire kubanga abasajja balabika bafunvubidde. Gw'olaba Muhoozi kubeera nga asirise tanyega naye nga baba pulaninga binene nnyo. Mukama Katonda abeere naffe atukuuma atutaase
ekikoligo akuume